Bwana mukulu w'ekigo kya St. Jude Wakiso, Reverend Father Loni Mubiru, avumiridde ettemu n'ekita abantu mu kirindi ekigenda maaso mu nsi ng'asinze mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde okwanjulira bannawakisa enteekateeka y'okuzimba Ekrezia ng'eno yakomenta ensimbi za kuno obuwumbi busatu bulambirira. Basukka 1000 wakati w'1,500 ate oba awo n'okweyongerayo era egenda kubeerera ddala wano mu kifo we tuli nga edda mu kifo kyeno gye tulina enkadde ate entono ennyo etasobola kutuuza bantu basukka 5 oba 4. Reverend Father Mubiru agamba nti bannansi ba Isirayiri ne Palestine batibwanga ebisolo ekyenyamiza ennyo nga kano kabonero akalaga nti abakulembeze tebakyatwala bulamu bw'abantu ng'ekikulu ng'asabye abantu okudda eri Omukama nga bamuzimbira ennyumba ze. Lwaki omuntu wa bulijjo yandibadde ayiwa omusaayi gwe? Waakiri abasirikale beekube n'abasirikale naye tulaba Palestine ne Israel olutalo olwatandise, tulinga abeerabidde Ukraine ne Russia olutalo lugenda maaso, mulabe kakati naddala abayeekera wane Congo abayokeza emmotoka ne batta abalambuzi. Ndowooza ebyo byonna bannange bubonero buyina kye butubagulizaako nti obulamu bw'abantu tebukyassibwamu kitiibwa. Alambuludde ku nteekateeka y'okusonda ensimbi ey'okuzimba nga yakubanga ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Ekivulu ekyo kigendereddwamu okusonda ensimbi ate nga bwe tusanyuka kubanga abayimbi abakulu be ba Afrigo band. Ayogedde ku buzibu bayitamu olwa Ekrezia enfunda ekiviiriddeko abakristo abamu okusabira ebweru ate nga n'eriwo etonya ekitaweesa Katonda kitiibwa. Abakristo bangi balina golofa, abakristo bangi basula mu nnyumba bannange kwokomya amaaso nze nzira nambudde abantu naye kaakati obeere mu nnyumba eyo naye nga wojja okusoma Ekrezia n'etonya ddala Ekrezia nga otudde nga teweegazaanya. Mujje tuzimbe ennyumba ya Katonda nammwe Omukama azimbe ezammwe. Ne woba nga osula mu nnyumba matiribona oyinza obuteeyagala naye ng'ennyumba ya Katonda waliwo ebigisi by'okugizimba. Muleete ssente. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku Wakiso TV agaleero.